You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. Ttabamuruka wabakyala mu Buganda agenda okubeerawo nga 15 omwezi ogwokutaano mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka e Mengo wansi w'omulamu okugamba nti abakyala ba nkizo mu nkulaakulana eya nnamaddala era nga tuli wamu ne maama waffe Nnaabagereka ye mukyala gwe tulina ow'enkizo mu Buganda. Omu ku bakyala ab'enkizo bwe tulina kubaganga asukkulumye ennyo yajja okutuggulirawo Ttabamuruka waffe era tusuubira n'abagenyi ab'enjawulo ennyo besijja kusunako leero naye mulinde abagenyi ab'enjawulo ennyo nabo bajja kutwegattako mu Ttabamuruka ono. Ttabamuruka ono tumukoze kati emyaka 10 bweddu era tulina bingi bye tuyizeemu. Twamutandikira ku popo ne tugenda ku Hotel Africana gye tuvudde ne tudda mu lubiri kubanga namba zeeyongera ate nga abantu abakyala ba Ssaabasajja Kabaka ayagala bonna tube nga tubatuuseeko. Tufunamu ebyokuyiga bingi kuba mubamu emisomo nato giba gya nkizo eri abakyala naddala baba bavudde mu masaza age 18. Emisomo egyo kati okugeza nga ku luno tulinamu omusolo, insuwalensi, obwegasi, tulinamu n'omwana omulenzi abadde alinga atwalibwa nti ye yajjula dda, yabeera mutuukirivu, yabeera muteeketeeke, naye omwana omulenzi naye tugenda mutunulamu tulaga abakyala baffe n'abantu abanaabeerawo kuba n'abasajja nabo tubeetaaga balina okubeera mu Ttabamuruka ono nti omwana omulenzi wankizo nnyo nga tuyise mu buwangwa n'ennono okulaba nga naye atuuka ku ddaala lye twagala. Bw'ofumitiriza nti omuwala oyagala ateekebweteekebwe bulungi afiibweko naye ate omuwala oyo alina okuwangaala n'omulenzi, so kitegeeza n'omulenzi naye alina okufiibwako kyenkani. Tulina n'emisomo emirala egy'okwekulaakulana, okumanya ssente ziterekwa zitya, tumanye okutereka n'okusiga ate nga tugula n'emigabo. Byebintu ebyo byenjogeddeko ate ne tuyongera amaanyi mu birime byaffe bino bye tuliko Katikkiro byatukubiriza okussaako nnyo amaanyi emmwanyi n'ebitooke. Era muwulidde ku by'omusolo tudde mu birime byaffe. Ebirime byaffe ebyo birimu ssente bisobola n'okutwalibwa ebweru naye ate nga emisolo misaamusaamu ate ebimu tebirina na misolo. Njagala mpe chance abakyala b'amasaza bano